abantu webafiirwa abantu bangi bajja ne beeyama ku lumbe ne basuubiza ebintu ebyenjawulo. Olina baakusuubiza ebintu ne babituukiriza? Ne batatuukiriza. Ku lumbe? Yes. Saawa eyo yali nzibu nnyo, wabula nawulirayo omwami omu naye saamutegeera yagamba nti pasipooti yange bw'eba tennaba kuggwa ye yasibawo $5,000. Bannamawulire wiiki eno omwezi guno nga munaana twajaguza olunaku lw'abakyala Women's Day era nga guweze omwezi bukyatufiirwa munnaffe omukyala omuzira Asiya era mukwano gwange Amos Lovinz omuyimbi yankubidde akasimu nti tugende tukyalire ku maama tubeeko katono ke tumutwalira tubeeko etafaali tumanye n'emboozi eri ewaka eyo kiri kiki obulamu buli butya bukyala Asiya afa nga Amos Lovinz agenda okugamba so tubeeko bakamuwana kitiibwa okubeera wano. Amannya nze Amos Lovinz. Nsanyuka okubeera wano. Omanyi bwe nawulira mwannyinaze Asiya nga amawulire bwe gantukako nali siri mu ggwanga naye mu butuufu kyankwata kubanga yali ali mu field mwennyini mwendi ate ng'akyusizza obulamu bw'abantu bangi mu ngeri emu oba endala. Era mu butuufu singa kyabadde kikwanadde wakujja wano ku Women's Day nabadde siriyonadde nesho nsonga nesisobola kubaawo nenga naye nina okutuukayo buli ngeri yonna nemyeko ne maama kubanga mu butuufu nze nkuziddwa maama mmanyi obuzibu bwayitamu muli munda kubanga maama omuntu oyinza okusanga basingle mothers bangi abali eyo bakuza abaana mu ngeri yaabwe nga banyigiriza kitegeera kati nze kitegeera kubanga nkuze mu mbeera emuleeta tasobola kunzemmera mutuufu kyankwatako okutuuka lwe nanoonyeza naye naye tuyinza kutuukayo tutya zose asobodde okutuuka ate nga nebiira saati byebigere bineera mukama wange bimbeese wa mukadde ate munemuloozeeko kululwekigere ensasi okubeera amaana byonna bitalo nnyo bitalo nnyo wewawongera bwe nkunyonyodde maama butuufu kyankwatako nnyo ate nga nensubira mwannyinaze yalina pulaani ez'enjawulo ngaera ng'omuntu ng'okubeera obuuza nti mu butuufu yoba yali zituuseewa era bukyanga agenda mbeera kiddala maama mwayita era maama embeera gyentitamu mwana wange yo nzibu bange saa yonna mbeera awo ndi mba ndowooza omwana wange yangendako yali antwala mu maaso bwentyo bwendi naye neyanziza byonna baliko okubagiza bali kunsagula amaziga mukama kuwona naye nekubagamba akatono kazira muliizo naye naffe kubanga maama tazaala Asiya yekka ffenna tuli baana namunyumba temuba kuba kati maama fulani yali akomyewa maama Asiya yalina foundation gye yali ayagala okukola ey'abaana abaliko obulemu ng'era etandiseeko Tabani yali agenda gitandikako ye Asiya n'atuva mu maaso kati maama okunyigirizibwa okwaddala abantu kubandwadde mutuufu ne bategeera nti kunyigirizibwa kuneekuno ndite okujjayo ddala bukyanga atuva ku maaso kuyitamu ddala omuntu kwasobola okutegeera okunyigirizibwa okuli nga wewandiga newankubadde nti obumu oba obulala Asiya okunyigizibwa kw'endimu Asiya yali andeeteranga ebyokulya ebyokunywa ate kali era tukyabifuna kubanga Asiya munnange yagenda nti nawe wala ennyumba nti yali yagwa ennyumba maama nti gye bamaliriza eri ennyumba esibifo gye basimba batijjo
kati ate maama era eyite nawulirako nga bagamba nti balina nayo era yakuzimbibwa kubanga mama Fiina yagamba ajja kugizimba era mwebaza nnyo. Kabama enteekateeka kize tulinawo maama oleeza okuddukiramu nnaffe. Enteekateeka eziriwo z'okuddukira munnaffe Asiya zaali badde za jjo naye tebyabadde mu puroguramu. Tujja okuba Jjo byamuze ennakwali okusomera edduwa eziyimirizibwa olw'ebitegeka naye nga tubadde tutegeka omwezi ogwokuna nga 8 kugenda kubeera wamaama wano wano wennyini ekyagamba twatireko bajeti baali bagifuluma bajeti bagitenafuluma bagitukyalinga SBC kalwamanga omuntu oyinza bwebamisabye abantu bawaga nti newakubadde nti oyinza okusaba abantu abali abalala bajja nebakukwatirako obuyambi ngaera mesagi netuuka eri abalala obuyambi bwenina njagala sirina kapito omudala gwange gwego gwentundamu temuli buli kimu liigi ebyetaagibwa byonna ebyedduuka tukwatireko kasita bannaffe era abalala bonna bawulidde naffe awamu Amos Lovinz. banno bonna batabani bange bonna bawala bange mwenna abazze mukama abawa omukisa bannange mwebale kunjagala temukomaawo kuba kati muli baana era wano tuli baana ate ennyumba tebaamu kkubo amazzi bwogera ng'onywa sukaali nekasabuuni kasukali Mama ulira otya bapadde kasabuuni kasukali Mami Charles yali mukwano gwa Asiya nga tebasinga bagamba mwami we atera okujja n'akulambulako okusookera ddala. Asiya Charles tiyali mwami we baali bazannya kazannyo just comedy. Yeah. Ate yali agamba oli mukyala we. That's comedy. yali firimu Yeah, it's comedy. Oba oli tomusiimye ng'omuko. Bo baali mu kuzannya. naye atera okujja n'akulabako Bambi Charles abadde mulwadde. Era abamulongoosa yalina aniya ne bamulongoosa. Abadde mulwadde nnyo, abadde ku kitanda. Naye senga lwaki alumu n'akugamba maama egye mbadde mpitayita yono gwendesengwa njagala omuzaale Charles wandi muzadde maka gano. Bannange kizibu. Tali muzadde. yali muko mulungi Tali musajja mubi ate teri mukazi mubi. so bubaka ki bwolina eri Charles? Bambi Charles mwagaliza assuuka obulwadde era mu kaseera antumira twagenda no ku kitanda omulaba nga mulongoosezza bw'anaatereera era ajja kujja n'edduwa we neebeerawo era ajja kujja. Bye baali bazannya byali bikunyumira? Byali si bibi. Byali si bibi nga biyigiriza nti tosuulanga mwana n'wabanga wa bwongo bunafu. Nga birimu mwami na mukyala. Munnange. Kuba bizibu.
oba Asiya yali yakulagayo omuko. Asiya abaye talina musajja. Mutabani yanneetikidde ettu kasukaali ngenda kunywa engoye enjoze eryanda nfumbe ekyokulya. Mukama amumpe omukisa omunyu akabuto buli kimu neyaziza bannange mutabani. Si katono. Bagamba katono. Si katono mwana wange. Ancho muzadde tolina mama kyosobola kumusasula. Era kyokka nakuyona akayimba nenga crediting you abamama bye bayita mu bingi nkumu. Banyabo be bafaayo mu buli kimu. Kubanga bamama be bafaayo mu buli nsonga yonna yonna. Mama obulamu badde bukiri kuva Asiya bwe yatuvaako subira abantu bali bajja bangi okulaba wano eno bakirajjanga luli. Bannange bajja ne bassaamu amaanyi. Kintu ki ky'osinga okutuuka ku muwalawo essaawa n'otuula awo? Bingi. Koneko tulenga esinga okujjukirako. Ekyasinga okunnuma ennyo omwana wange omulesa passport. Nate abadde agenda kuntwala kunnenyesa mudaala embadde simbadde sigenda kutuukako. Ebyanyi byakoma okutwala ebweru. Ebyokuntwala ebweru webiri tubikwata mpola mpola. Bakutwala mu nsi ki? Sigimanyi. Bakutwala butwazi bweru nomanyi nsi gye bakutwalamu. Mama yagenda. Badde sinnakutegeera. Amos, Wanjita. kino kyokoze mutima oba just olina bigendererwa byoyisa? Mpozi nga wali era nga tulina maama. Era neyakuba nga mama yakubanga era bamaama. Bayita mu bulumi bungi. Oba wali olaba ng'obadde ofolowinga mwannyina Asiya omugenzi ng'obadde omufolowinga. Omutuufu olaba nga maama alina obulumi babadde ayitamu kuba muwala we yadde amubeezaawo. Kati kubamu naawe akafaananya ako. Kubanga waliwo abantu abali mu mbeera nga tebasobola jjoogera nga tebali mu bulamu ate ffe tulimu. Olwaliro olina ekyokulya waliwo atakirina. Kale owuubako olulu lw'ekigere eri abakadde. Ate tunaamala kuba mu nsi noga nti kanzireko eri munnange. Bantu bangi balina ssente empitirivu naye tebasobola kukola kino kyokoze. Owa message ki? Oluusi nabo sijja banagamba ndowooza zaabwe. Okitegeera kubanga abamu bajja kwefuula mu bye batali. Yaffe katukole ebyo Katonda by'aba atuwadde okukola. Kubanga obusiraamu bugamba n'okugamba nti gabanga ne yaaweeyo nga kono tategedde. Kitegeeza tolina kumala kulaga abantu nti okolenga omutima nti gulina ekigendererwa. Waayo buwe. Kifaananyi kikyoyeza sigira abantu kyosanze wano eno. Ekituufu kyonsanze maama mbadde situukangako wano eno eryaddala. Naye omanyi omuntu omulaba ne feesi yennyini eragira ddala nti era muli alumwa. Kuba gwe ate munne gwe yali nga mukwano gwe waali taliiwo. Alumwa omuwulira ng'era alumwa. Ne bwe muba munyumya tubadde tunyumyanyumyamuko awo naye ng'era omuwulira alumwa. Alumwa nnyo kubanga ye munne bwe baateesanga. Kitegeeza era nno kiwe n'okuyiga abantu abagamba abantu abaliko obulemu ne babanafuya. Bw'abanga Asiya yali ng'asobola okubeezaawo maama ono nga bw'omulaba. Ennyumba eno ezimbiddwa ku Asiya. Era bajja kwogera n'abalibeerawo nti ku mulembe gwa Asiya. Okitegeera. Naye ng'ate yali nga talinga nno bano abantu baffe abaana ababulidde. Yali wanjawulo ekitegeeza. Osanze ng'ogyeko bino byoleese alina bajeti eyakujjukira Asiya kapito mu bizinesi amubanja ki ekirala kyogenda okukolawo? Era tukyogeddeko ne management tugenda kikwasaganya management ya Amos Lovinz tugenda kukyogerako tulabe kubanga sitera kwagala kwogera bintu byanjwanjwa era tugenda kukyogerako tulabe kye tukola. All from this one ekibuuzo nga kimu lwakulabako emabegako awo ku mutimbagano nga bipikira omukyala kapakati obwiki n'avayo n'agamba mpozi osanyusa nga Teddy Bear ajja kuteeka mu nju akulabeko ng'ekyobulambuzi. Bw'abanga asiimye embere Teddy Bear kyekikulu bw'abanga asiimye embere Teddy Bear kyekisinga obukulu. Kigendererwa ki mu kumuwagaayo okumwagala okubeera? Nagambye ku lunaku lw'abakyala nalonda munze mu mutima gwange abantu ab'enjawulo mwe muli Kapakati, Asiya,
family n'abalala bangi lojja balaba n'abalala botasobola kulaba mu kamera kubanga omulaba nga wanjawulo gwe newankubadde abantu balina endaba gye bamulaba bamujajiga because of bwayambala naye wanjawulo munda mu ye wanjawulo bamulaba gangsta naye omulaba otya munda muli omuntu ebigambo byayogera byogera kinene nnyo ebigambo ebikufulumamu byogera kinene okusinziira ku birabibwa kuba abantu abasinga beesiiga abamu ebifaananyi bye batali so bubaka ki bw'olina eriye ku kyeyagambye anti nkugambye nti bwabanga yasiimye embetteridde yayi eri awo gwatera natayagala obeera ekimuli kyamulala bwabanga yasiimye mukwano nga wasiimye wamakapa embetteridde yayo simanyi nakumanya olunaku olwo ndwesunzi oba naalya naye onaamalako abakyala abo nga tebafumba kiri ku kufumba ate oyagala gwebanaleeteranga emmere omunnaye byanjawulo ebintu byakyukakyukamu omukyala nga kyenyo lwaki omufiirako nnyo naawe omulaba tolina omufiirako nnyo ate omusinga emmanda kitegeera watuuse okuwasa kiri mu kuwasa oba kiri mu kwagala anti ye mwennyini naku ensangi zino abakazi be bawasa abasajja nze ekyo mbadde sikimanyi ate nze alina omuwasa Asiya omusajja akweredde ebintu ali mu lutalo lwakunoonya mukazi gwe ku magezi ajja kumufuna era bazijidde ddala w'amaama ajja kumufuna mama musobola muwayo essaala ajja kumuwa essaala mukuweera essaala kati agenda n'emikisa gy'omuzadde ayagala kapakati muye naye yamuzalaye mama ono gw'oyagala oli tamwagala omuwa amagezi kyamulemereko oba muvuleko omwana wange oyo sooka okwata empola ebintu byagala kwetegereza kwata mpola ebirungi bikyali bingi mu maaso mukubuulira mwana wange olaba oli nga akwepikira sooka n'olaazaamu sooka kwetegereza oyinza okukakana ngo osumatuse mama musabireko kansabire omwana wange afune omukyala tuzibirire tusabe ayi mukama katonda nga ayinza byonna okola ebintu byonna kabaka wabakabaka kuotonda buli kimu kabaka taata ayinza byonna nga ndi mu maaso g'omuno mukama taata nga nsabira mutabani wange Amos mukama taata omuwe omukisa omuwe ebirungi byonna byetaaga mu maaso ge omuwe buli kimu ayi katonda ayinza byonna taata babanga ayagala okufuna omubeezi gwolina omumunoonyeza teri mulala tujjako kuweka kabaka wabakabaka omuwe empisa ne banne bonna bazze bonnabo bonna obawe empisa bonna obakulembere batuuke bulungi mu maka gaabwe ku mirimu gyabwe omwana ono omwongera omukisa wajje azeewo emirundi kubanga bw'osiga era okungula era akungule olw'obuyinzawo bwa Yesu Kristo omufuzi waffe maama nga tunaatera okumaliriza abantu bebafiirwa abantu bangi bajja ne beeyama ku lumbe ne basuubiza ebintu ebyenjawulo olina bakusuubiza ebintu ne babituukiriza ne batatuukiriza kulumbe saawa eyo yali nzibu nnyo wabula nawulirayo omwami omu nesaamutegeera eyagamba nti pasipooti yange bweba tennaba kuggwa ye yasibawo $5,000 naye namuwulira buulizi just naye nga saamulaba ate ntogalabangako yeyamira ku lumbe Amos abawagizi bagamba kagamba kasembayo ne music gwoyimba style n'enyimba zoyina zirimeka sibule bannaye nze nja kwebaza maama otwaniriza ate obulungi engeri wano gye wali waka tetuguno olujja tetujja duvaamu tuli baana tugenda zanyira buli wetu olukusa kubanga twalufuna
okuzannya ndoza baba bakitegeera bakitegedde tujja zannya buli bwe twetaagisa okuzannya abawagizi bange nze Amos Lovinz still music omupya gyalira namutadde oluyimba olupya baluyita awo nazzo banazaako ennaku yabana abayimbi ababagamba nti bali international nga n'okuyimba tebamanyi ngani siina gwe nkubye nze nazze okuyimba music alimira abantu ani abadde international nga tagwayimba tanyumira kantu gwate gwe tewali nti nono nti individual nti ali bwati naye nga nazze okuyimbira music abantu anyuma ogambye nti obadde ova bweru osinziirira wano osinziirira bweru engeri omuntu omukozi ndi muntu mukozi mu bintu ebyenjawulo obadde mu kiyumba nkola ebintu ebyenjawulo ekyoba omanya nti nina nange emirimu gyange oba ne music atambula